Mine no mwana alina Myaka 2 agenda weza 2 mugumu. My firstborn. Kati we are talking about issues ezo bwezityo. Parenthood. Ne mugamba sister wange nti I will support my daughter until I die. Even if ne bwana abeera nga agenze mu bufumbo. Njasigala wendi nga taata. I will be there as a father until the day I take my last breath. That's what I told her. Because she was like, nedde omwana omuleka nagenda nabonabonako yekka nalaba ensi ne mugamba. Abonabona. Bwe mbanze namuzaala nja kumulabirira paka bwe naafa. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mu ggwanga lya Madagascar etteeka lyagenze maaso n'okubanga liyita ku basajja abajjula ebitannajja. Etteeka lyayise nti bagenda kulaayibwa. Singa oba osangiddwa oluwa kulaayibwa bulaayibwa, etteeka lyayise mu parliament era kati liri mu nkola aside eyo. Oba n'ensi za Africa endala zinagenda maaso n'okubanga zikitwala nkakasa kyandikolera ddala basidi omususu ziri erinnya agaliwo gwe mukutu kwe tuli nga sinakuwa mugenyi wange njagala kutegeeza kusoma lya Agape Christian School lino lisangibwa Bwamakuli ekatebo kilometers 2 zokka kuva ku Masaka highway tugamba nti emitwalo 65 jogera maaso okubanga osasula nga school fees lya kisulo kyokka nursery paka P7 genda maaso okubanga otwalayo omwana wo akulwa ebiseera eby'omu maaso ebirungi buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Yes, mukama febazibwe. Tubagala nnyo abalabi baffe era nsanyuse nnyo okuba nti nkomyewo ku wagaliwo YouTube channel ne muganda wange Abasidio Musunsuzi naye etteeka erya Madagascar ndowooza gundi ono omusomesa yaani aliwa omusomesa waffe ono juze yali mu sikando z'ekyana kiri teacher Semfu olowooza bwe lijja e Uganda abaawona anti liri ku ono yali anti biri byalina byo tebiyidde anti ebyokuka anti biri by'emirundi ebiri emisanga egyo biri ebi waliwo ogwokukaka n'ogwokukkiriziganya akkiriziganyiza n'omuto balina omusango gwe bakusiba mulala kati ogwokukaka ate yakaka Sigonte bateseganya lwakwandi bayitebiyidde kati oba wasibwa busibwa tebamulaawa naye mu Uganda nga babagenda kulaawa bangi kubanga abakaka bo bangi mwami Obote tabikola ebyo byokaka tabikola mwami Obote tabikola kale atugende mu nsonga waliwo issue gye nalabye ekwatagana n'abaana ate nga ensonga zentera okuyitira wezibanga zihappeninze. Waliwo omwana omuto alabika okuba nti n'emyaka 18 yadde tanagiweza ayinza okuba atemera myaka 17 yagenze maaso n'okuba nga yejja mu budde nga yejja mu bulamu obw'ensi eno ekyagenze maaso n'okuba nga kimwesa nsonga za mukwano love. Omwana omuwala omuto ono yafuna heartbreak ku myaka emito ddala gyabaddeko ayina omulenzi gwaba yali adetinga then wakati awo ndoozi omulenzi n'amumenya omutima kozi bino yabiwandiise mu ka suicide note ndooza ke kapapula omuntu kaleka ng'agenda okwejja mu bulamu obw'ensi eno mu kapapula akanyonyola n'agamba nti sisobola kubeerawo mu bulamu nga nina heartbreak eno sisobola kigumiikiriza. Omwana omuwala omuto oyo maama we naye yali yafa so mukabalu agamba kangende nsinkane maama era yetondera sister we namugamba ojja kunsonyiwa mukadde ke kamu yetondera ne taata we namugamba taata ojja kunsonyiwa nze ngenze nenkuleka nga gwe tonnaba kubanga okola ki ogenda wabula sigenda kubeerawo ku nsi mu bulumi buno oba mu heartbreak ey'ekikola kino. So omwana omuwala nalaba ekifaananyi kinene nti omwana omuwala okufuna obuvumu bwe buti obwejja mu bulamu obw'ensi eno n'atuuka n'awandika n'akapapula wabula ate era n'asigala ng'agumye ne yeetuga n'akola ekyo ne yejjawo there and then kifaananyi kinene. So njagala gwe otuyambeko as a parent at the same time ate wesse n'embigere by'omuto what went wrong oba what is going wrong. There are so many issues. Omanyi family buli botandika family oba otandise omulimu omulala okubeera ne family marriage ola waliwo advice n'agamba nti this is not the end of our speech but this is just the beginning. Actually that is what they mean when they say kumbaga it is better you tell these couples but guys this is not the end
but this is just the beginning. Siye nkomero wabula katandika butandisi. Yes. Obufumbo. Marriage ngotandise marriage ngotandise family. It awo wenyini mu kidala wotudde. It is just ezageza wejiwa misindi eyo teba finishing line wetukubira kaliaka. It is just the beginning. And more so when you get children. It makes matters worse when you get children. It is a full-time job. Boy, paka kufa. Until nze nagambi, I was with my sister yesterday ngatogera ku issues. Mine no mwana alina emyaka 2 agenda weza 2 mugumu. My firstborn. Kati we are talking about issues ezobwezityo. Parenthood. Ne mugamba sister wange nti I will support my daughter until I die. Even if ne bwana abeera nga agenze mu bufumbo. Njasigala wendi nga taata. I will be there as a father until the day I take my last breath. That's what I told her. Because she was like, nedde omwana omuleka nagenda nabonako yekka nalaba ensi nemugamba. Abona. Bwemba nze namuzaala nja kumulabirira paka bwe naafa. Yep. Nemugamba era ndowooza kati bwabanga ali ayolekedde marriage tulina okutandika kati okuba ntutandika okusonda sente z'abazzukulu. My Bible egamba nti olina okutegekera abazzukulu bo. Tegamba nti labirira omwana wo, egamba abazzukulu. Omwana wo buli bwafumbirwa bwati oba buli bwawasa tandika okutegekera abazzukulu be. Gwe ng'omuzadde. Era nemugamba kati I think twetaagayo account tugiteeketeeke egenda olabirira abazzukulu bano abajja. Nti oluzaala omuzzukulu bwati omugambe webale kunzaalira muzzukulu ettaka liriri. That is what it is. That is what it is. Full-time job. Nti olabirira omwana ate nazaala nakusugoloza kati kiri oyinza kiri psychological. Oyinza kiraba nti bakikola ne babasuulira abaana nti omwana yasuulira maama wa abaana. Ekintu ekyo bwe kiri. Lwakuba nti babayita ne babasuulayo. Bwe kiri nti abaana bwe bazaala abaana alaba nti omuntu alina olabirira abaana be ye maama wange oba ye taata wange. Because ne Bible yekyogera nti abaana bali olina obalabirira abazzukulu bo. Ndi ova kulabirira omwana wo aba yakafumbirwa nazaala abazzukulu ate n'obalabirira nga jjajja. It's a full-time job. Yep. Kati njagala omwana ono yawandiise note ng'agamba nti I am sorry but I can't bear this heartbreak. This is emotional. Number one, eno line, it's emotional. Alakinga emotional. She has been neglected emotionally. There's what they call emotional neglect. Talina gwasobola kweya emotionally. Nti omuntu omuyeka abadde taking nursing her emotions abadde ogu boyfriend. You're interesting a boyfriend with. Yeah, tewaliwo mulala. Chapa na transferring her emotions. Nazikwasa omuyayi. Nazikwasa boyfriend. Simu komayo chanti. Hadi we muyitira omuyayi. Ya kali. Nazikwasa boyfriend emotions. Nti tabadde na wantu wala wonna wakwata emotions zikola ki kuziteeka wala kubanga ebiseera ebisinga fe abalina abaana abawala yesterday I was mbadde natambulako eyo nengendako e Nairobi nimenakoma ate nembeera up and down. Then my last daughter came. Nali nakadda nangamba nemugamba ate kati bwenvaawo ate I'm going to the village. I've lost someone. Nangamba by the I lost someone very special in my life, and that was Mr. Chiriowa. So special in my life. I lost him. So I was going to burial and all that stuff. Then my daughter told me, but Daddy, you've started moving a lot. Like what she meant was, we miss you. No, I'm around. You're nowhere to visit. Yeah, I'm around just because I've been busy and all that stuff. So yesterday when I came back, Nade nkoye ne nebaka. But Nade never say. So she came to my bedroom. Nga ngenda kulya mmere mjinde tire ndiye naye nko njagala kwebaka. So this is now emotion. So she came nagamba I want to eat with you. So she came ne tulafena ku buliri ne tulya mmere bulungi nnyo. Ne tunyumya amawe embozi, how are you, how is school and all that stuff. That is the school and all that stuff. So her emotions we are now taken care of. We are taken care of. There and then
netune nebaka then she went to a bedroom and she slept nti alina okuddukira nti boyfriend ne waba mucyanka amuzoganyiza ajanaga mzee addukirawo mangu yo nagamba daddy ebitu shi njagala kulabako ne munyumyamu awo you hug because when I came back she hugged me and all that even others nengeza kula gono yagenze to an extreme she hugged me ne tunyumyamu then our emotions ziba taken care of there and then automatically abana bano ba missing emotions zino to be taken care of ba feeling nga bali neglected ba feeling nga bali isolated wabawo distance mu emotions on parent alieno parent yono omwana yono emotions zino wano tewali kati ono omwana azeetaaga kati kyakola nga bwe nkugambye ngadduka wabawo omuyaye ya mugamba owa kitya okiki nze I love you omwana omuwala bawuli ekigambo I love you nga talina wala we yali akiwulidde kiba kipya kibeera kigumu nnyo gyali era abalina kivaluinga kati alowooza because bamugaye bamwagala they will love the emotions too they will take care of them also everything is under love alaba ng'ayinawo okugijja kubanga lwe yagimupromisinze ate laavu y'omuntu atakuzaala ogimanyi bwekola laavu y'omusajja nga takuzaala eba ndalamu eriringa towards okola ebintu ebyenjawulo otegedde laavu y'omuntu atakola kyatakuzaala not your parent yes. not related to you. Yes eba laavu ndala tebera parental so kati njagala okivuga nti twali ku bazadde baffe still nga bulijjo abazadde baffe nga mulina abaana naddala ab'obuwala bw'olifunanga omwana ow'obuwala nga bamuzadde n'omulera bwoti oyo omwana just know nti mulimu guli 120%. Omwana ono olina omulaga kye bayita love to the maximum indi buli bwamisinga laavu eri awala nga bamuzoganyiza amanyawo okuddukira they don't feel empty nze lumu nagenda waliwo bampite waliwo omuwala yakomangawo waka ng'akaaba tabitegeera ne baŋŋamba mwami nsere kugira ngo tuyambeko kubanga babadde bandaba nga njogera ebintu bwebi ne baŋŋamba omwana tutabuseeko ali waka takyali atanywa neŋŋendayo naye bo nga tebamanyi nti laavu nengendayo nemugamba bigamba what is his name kino kyoko mubuli ngamba what is his name erinnya lye yani eyakikoze yali akabana kwa Nadia how did you know nengamba bazadde mumpe mu time ne bagene ngamba what is his name yakumenya omutima what happened omwana nanne yabiza ngibadde love nenga abazadde love yo tebagimulaga talina wakuddukira so abazadde tulage abaana baffe kiba ekigambo I love you omwana wo kina bakyabuli lunaku ekigambo sweetheart ekigambo I miss you tebabigamba abantu betugenda kwebakako bokka nedda even your daughter even your relatives you can call your sister and say sister I miss you tuli eno where are you it's been a while what's going on we love you sister I love you mommy I love you daddy obulamu buli butyeyo n'olwokuba nti gwe sister otomugamba I love you goloze bwogamba sister I love you I miss you oyina bigamba muntu eka gwe bakako waliyo kimugambeko sister wo bamuganda wo nanze mbagamba nti mbagala nze sikikola mu Luganda kati mwe bachali bali bozoganya bogamba I love you kati baganda bo bagamba kya Luganda mbagamba mwe bachali mbagala nnyo mwana ba sister ba muri bama you are man your voice I don't know. Yes. Nze baganda bange sibagamba nti mbagala nnyo naye mbavuma buvumi
That is how we nenga musiru gwe you know bana you guys tubere ne connections ezo mu relatives baffe but relatives zibona in terms of brothers sisters cousins and all that stuff tuberenga banange tu connectinga when nali bwengambe nali genda keyo eyo we were on email ne buwala bwange nenga bumpereza email bumpandikira tebulina WhatsApp ne bulina emails we can share emails nenga bumpeza Daddy, how are you how is there, what are you doing ne bumpereza ebifaananyi ne mbwereza ebifaananyi kyendi ko what I'm doing, what they are doing at home, and you engage them time in time yeah nga tu engaginga nga twogerezeganya kati enkolagana no bwebeerayo n'abaana bo nti ebiseera ebisinga bino katana bakulowooza kwejja mu bulamu bw'ensi eno waliwo laavu gy'alina osooka okuva lyowinga laavu y'abantu abalala abamwetoolodde nga laavu y'omusajja ono evuddewo baani abasigadde waliwo abalala tabalina laavu eri more valuable than this one. At least I can cling on to this left love and they talk to me than taking my life. Before analyzing myself, waliwo lave endala ey'abazadde all is not gone byonna teweddeewo naye bw'alaba nga laavu y'abazadde teriiwo ate noono omuyaya agenze alaba nga kati byonna ensi yeeweddewo ali mu space agamba nze nnoza kannejje mbulamu kubanga era omulaba talina mu baluwa agamba talina kirala kikoze eki kisigadde tasobola all is gone otegedde kyokka ate nga taata we waali taata we ne sister we waali era nga sister nze ngeze taata we waali naye kulaga nti taata we yali distant nnyo wano leeta ekulaga nti ali distant nnyo tasobola namugambako nti oba ki kamaama otegedde so kati emotions awo wakulu nnyo abazadde ba taking care of ekintu ekyo waliwo kye bayita physical appearance kyaluzungu physical appearance kwe kubeerawo like physically nga tatange mulaba your presence the presence vakubali nti bazadde baafa si kye ngambe kino ng'oli mulamu yenna whoever the parent is oba mama oba mama ne taata naye nga wooli availability beerawo omwana wakulabiko naye okimanyi waliwo abazadde abagamba waliwo abaana abagamba mbutaata yagenda ekisima yagenda kutunda nsene nesima yagenda kukola balina nge gye babavumavumamu eyo taddanga naye tuwulira mbutuwulira mbu yagenda Sudaani mbu ali Juba naye nga taata gyali nina omwana wano omu bwenkola nabo betukola nabo emirimu gyaffe naye omwana oyo mubuuza nnyo era twali tugenza okuziika ojjukira nti nalemerako nnyo ne mbagamba nti mukyama eyo I meant what I said. I was meaning what I said. I meant what I said. That I wanted this guy to start tracing his family whereabouts. I was serious. Because you need not just because mutemwashwala nganso but I was very serious. Era nalemera konyo it took me a minute ngamugamba mukyame we mama mukomawo. I meant those that I meant what I said. Kati ahonkutegedde. I meant what I said. We didn't give it time at all. Ngambagamba mukyame eyo. Era mugamba kyamawo. Because this person omwana ono. Ekirungi omanyiwo. Omwana ono. Taata wo kulaba ku taata we ndowooza ayinza okuba yamulaba alina myaka 2. Yep. So nembagamba ofunye n'omukisa okumanya atenga agamba wano wajjajjaawe. Atenga jjajja gwe mulandira bwe bujjajjaabwe kyo nagamba mugende eyo mukyame eyokko yedde amaze emyaka emeka naye ng'omwana amanyiwo naye tawulira waliwo ate n'abatamanyi omwana amanyiwo naye to make matters worse tawulira magnet emusika kugendawo ekyo nkitegeera kubanga abazadde be abandi badde bamuintroducinga mu bujjajjaabwe n'emirandira gye tebaliiwo tebakikoze tebaliiwo starting point omwana tagirina kyavalanga ngamba mukyame eyokko waakiri abagambe nti nze mutabani wa gundi bagambe mutabani wa gundi wooli
Yes. Joli nti wendi nti yenze. Yeah. Imagine aga wali jjajja wange. Kwanza namubuuzanga nnyo mama waliwa. Mama nga ali. Nsekeza yenga akimanyi. Tata wange ali. Ne mama nga nkubirako. Mama nga naye nkubirako ye. Ize. Tata simanyi. Tata ngisimanyi ali yeyo simanyi wa. Chegede. Kati physical appearance. Chikuru nnyo. Presence. Wajiriko omwana amanya nti bana tata wange abeera wano ankubirako ku simu yajja nandabako. Waliwo omutamiveyo ku kyalo kyaffe. Kati ntera nnyo okunyumya n'abantu bwe bati waka batera okujja ne mbafumbira ku mmere bwe mba nine mmere bwe mba siina mmere ng'enjala baluma tugenda tuli baku ne mbagamba mugende wali muli emmere bwe bityo batera okujja. Kati omwami bamuyita Boogere. I even posted him on my Facebook account. Kati nganzija njogera naye ngamugamba what's happening? Olina ku baana ngamba n'abaana basatu. Nti babeera osayirize Busunju. Busunju ko balaba nti Desi balaba nawe balaba ko kirerere ebyakoze bita. Kati nga nyime naye nga mugamba abaana bano yadde abamu bakulu wetaaga obalaba ko ne mube nobeera n'abaana bo abaana bo bakwetaaga. Kakati Boogere ne mulemerako tugende tu meeting abaana bano abalabeko. So ne tukola arrangement nampe namba y'essimu. Kati bamiroza je namalanga okwogera naye yawuliranga yeetaaga okukola ekituufu. Kyamukuba. You know lumu weebuzaabuza. Lumu ng'ajjanga ngamba bwana Nsereko mbadde nina kyenjaga okugamba. Ne mwa kyenjaga kula ku baana bange. Ne mugamba it is okay. Yadde omaze ebbanga tobalaba oli eno ku kyalo weetamirira. Tugende. Ne tukola arrangement ne tugenda. Ne tulaba abaana. Njagala nkubuulire abaana baakaaba amaziga baali bawala basatu. Omu ng'alina abaana babiri, abalala baali tebalina ng'omulala alina bufumbo tanazaala mwana omulala talina. Abaana baakaaba amaziga. Baamubuulira ebizibu. Ebizibu kino kyambako taata nabonabona taata waliro ddawa taata mama taata munnange. And at times they don't want money. They want no. It was not about money. It was about emotions and physical appearance. That's support. Yes. Abaana bakaaba amaziga. So up to now abaana bajja yadde era nga bomanyi akyali addicted. Abawataayiza butaayiza but again bamukubirako ku ssimu olusi bankubira ne mbagamba tali bwe namulaba jja bakubira. Then waliwo omu yaddamu n'akomawoko n'amulabako ku kyalo kwakola ki wawangaalira confirming nti omusajja. So nze kyansanyisa omutima gwange nti at least abaana bajja ne bakola ki they connect waliwo connection eriwo. So bena ngena mu bazadde waliwo ekizibu kye bakita expectations oba high expectations. Okusuubira ekisose wano tulinawo obuzibu wano tulinawo obuzibu wano bunene nnyo. Abaana baffe okubanga batusuubiramu kinene nnyo kye tutalina. Nze njogere waawo. Bw'ogamba nti abaana baffe high expectations olaba engeri gy'oli nti ozaalibwa bw'ogwa ku nsi abasinga abafunye ogwo omukisa okusukula ne maama ne taata. It is the parent that you see. Akitegeera. Kati tokinenyeza nze nga nze njogera ng'omwana nze jjajja owange gwe nakula ndaba naye yali Katonda yali mama yali taata. So me I always expected her just kale omala okula otegeera nti namuyita n'omuyita abantu wamuyitanga wali wakujogayo omugaja omukube naye nga n'oli gwe wali omuyita oli yali w'amaanyi okukola kumusinga ne bataata bwe tutyo tumanyi taata waffe yekabode okimanya luvannyuma nti baaba nali muyitira ekisajja kyakijja mukubira kibwerere. So high expectations ndoza kiri mu DNA yaffe wetujja ku nsi ng'abaana oyo gwolaba obeera osuubira ati ye buli kimu. It takes time gokula nomanya nti kaze yali talina na sente zitugulira nnyama buli lunaku. Webale nnyo omanyi
omanyi class je nasinga okubeeramu ennyo yali ya marriage class nga ndi mu Bible school. Najagala nnyo nagisomako nnyo. Nagisoma nnyo eyo class yo. Kubanga already nali mu system. Nagiremerako nnyo naye wolo kye bayita omuzadde n'omwana okuteeseganya. Ekyo tukityanga abazadde. Webale nnyo. Onzija tukitya. Olaba n'abafumbo mwami n'omusajja batya okuteesa. Bati okuteesa bagala kujja kwebaka kukeera ku macha bwe masina sene teziriwo sagala kutuza mukyala wange mugamba mulema manyo lwaleero nakulangerwa ngenze bubi nnyo naye nga nakoze ko sente bweziti katusubira kola bwetuti naye kino kiyinza okuva mu ekiti kino kiva mu ekiti tutyembalirira abasajja tutyembalirira omanye kitegeeza omusajja okwembalirira mukyala we antikati olaba accountability olaba mu African setting ebiseera ebimu omusajja okutuula n'ogamba kitwala obugunjufu bungi but olaba ebiseera ebisinga for you to sit down with your wife your girlfriend name it all to tell them your wife girlfriend your wife okutuula wansi omugamba nti eno byaganye neno byaganye neno olumu ate you feel less of a man kubanga okutandika okuwembalira omuntu gwe sinnawasa tubeere mukyala labayo okutuula wansi notandika obimumenyera njogera ku lw'abasajja abamu most of them you feel less of a man okutandika omuga naddala omusajja omufiri kati kanga kuwegana amagezi kikole daye waka ne mukyala wo sit her down kyentegeeza mwe accountability omugambe business yaffe etambula bwete naate kyetaaga nga n'omukazi gwowembalira naye alimu ku magezi nakyo kikulu kiraga nga n'omukazi gwe muteesa naye naye ategeera gwogenda okuwa $3,000,000 ozimuwe abeere nazo muzikwasaganye alemekeera ku maca ng'aguzemu obukowekowe juzi twazanya akasikiti omukyala ku mbaga bamuwa sente ez'okusasula ow'emmere n'agulamu obukowekowe bwa Italian. kakati y'omukyalo ng'oyo tomukola ki tomubulira olina osooka omustandinga so kati olina okwegendeza omuntu gw'owembalirirayo naye ebiseera ebisinga famire nga erina embalirira bombi bakulaakulana mangu nze nkubuulirako bakulaakulana mangu nga bonna bamanyi nti nno kino ne bagata resources nga bategeera ssente bombi ne bagata resources together bakulaakulana mangu njogera ku bantu abatandise obufumbo nga batandikidde ku zero bombi soogera ku bana abayingiridde obufumbo olwedde ng'omusajja yagaggawala dda soogera ku abo njogera ku bano from scratch abatandise from scratch nga babalirira obufumbo bwabwe bombi young couples nga babo benjogerako soogera ku bano ogenze n'oyingirira bano nga bano abayingira obufumbo bwa munne n'obbamu omukazi n'obba omusajja ate naye n'akwawulizaako n'akupangisizayo akayumba oba n'akuzimbira ennyumba endala n'aggulayo akamotoka nawe n'akukweka soogera ku abo njogera ku young couples ezakola ki ezitandika benjogerako abo expectations high expectations indi kikwetaagisa tuddayo kikwetaagisa gwe omuzadde okubanga olebeera mu dialogues eziri continuous n'abaana bo bategeere wookoma ate making sure nti abaana babeera contented n'ekyo kye balina contentment babeere n'ekyo kye balina otherwise abaana baffe ffe batuterababuulira maanyi gaffe gakoma nakubabuulirira buli lunaku nti bannange baana bange olwaleero tugenda kusobola kulya kino na kino baana bange olunaku olwaleero tulina kino na kino na kino naye tujja kubeera bulungi mu maaso awo batunuulize beera buli ssaawa ng'obabuulirira kankubulire abaana abawala oba abakyala babeera baagala buli ssaawa kakasibwa mu mbeera ebiseera tulabye bangi n'omukyala ng'alina buli kimu n'ate n'ava mu bufumbo
ngate nekimujja mu bufumbo si bwenzinga bwe bakikuliriza ennyo like as if obwenzi yensonga ekujja mu bufumbo si yensonga eyo tuve that's a topic for another day nja kikoba oli nkyaza nja kikunyumisa nja kukomawo abakyala bonna bali wired in a sense nti balina kubeera buli ssaawa bakakasibwa ne bwabeera nga mugagga atya okimanya omusajja oyo ampa buli kimu but it doesn't even tell me that I love you ako kamujja mu bufumbo. Nalinda balulidem they had everything. Yes. Complaint ye ali I think namusanga ku exo ku Twitter validation no gundi ye point ye ali kuba nti no guy nti tacha mupampa ringa nti mbwadda kati ya itawisade nti they had everything ngakati sente is not a problem. Bo so babera ba feeling abali isolated olokuba ntokola ki nti mwetaga okwogera n'abaana bo balina okukutegeera nange notegeera abaana bange ontegedde abaana bo balina okukutegeera ng'omuzadde waabwe naawe olina otegeera abaana bo bwe mba nga temutegeereganye nga totegedde baana bo nga naye tobategedde wabaawo obuzibu balina okugenda eri abantu ababategeera taata wange mukina ntegeerera nsuubira mu maaso eyo tulabye abantu abakulidde mu bulamu obwavu nga tebalina ssente naye ng'olaba abaana bagezi nnyo engeri gye bakolamu decisions ez'obulamu bwabwe. Omwana n'asoma n'atikkirwa nga takoze ensobi. Abo nabalabako it was a big family yalina muŋonaawo musajja yazaala abaana bangi nga bali mu muzigo. Yes. Naye abaana bonna bagraduating tekuliko muwala yafuna genda kakati genda yafuna lubuto genda obuuze taata we omugambe what is the secret behind this mukulidde mu naye abaana bo guy yakafa 2 years back but kyengamba bali mu muzigo gumu omanyi omuzigo gumu. Yes. Nga mulimu budekazi abaana nga bangi kyali abaana bonna n'omuwala asembayo ng'ogamba nti nno byandibadde bimulema yayita ku 4 era n'agenda n'akola course eri reasonable at the end of the day omwana era naye ne bamutikira mu ekyo kye yakola omanyi abaana bo balina okutegeera naye nga bano bakabeja balina sente ku kyalo biki biralamu abaana bo balina okutegeera nawe olina okukola ki nawe olina okubategeera our expectations our single meeting expectations zaabwe sindi bwakusaba emmotoka gyemuwe meeting expectation ye naye nga tomuwadde emmotoka gyayagala nga tomuzimbidde ennyumba y'amaanyi gyayagala. Waliwo omukyala omanyi mbibeeramu nnyo njogera naye because mbibeeramu stories nzimanyi nziyiseemu. Waliwo omukyala yava ebweru naye ndowooza waliwo emizannyo egitali mituufu n'ava ebweru nga talina yadde n'ekikumi. Deportation nkukumaawo saaga genda eri mu detail yakomo nga talina yadde n'ekikumi ng'ebintu biganye. Yalina abaana be bameka? 2 abakulu. Omu muwala mukulu ategeera gw'olina otuula naye n'okola ki n'omunnyonnyola. Omulala muto avaayo nga talina yadde n'ekikumi. Kaakati omwana omuwala ono omukulu gwe nkugambye yali asuubira nti maama we bw'akomawo bagenda kubeera mu bulamu obulungi kubanga maama yabasuubizanga nti ndi eno tugenda kubeera mu bulungi. Maama bwe yakomawo we yatuukira omwana si we yali asuubira. Ntegere bulungi yatuukira mu kazigo nga kafu nnyo nga gye nkomezza. Ajjayo abaana bonna gye yali abatadde abagamba naye nkomyewo basuubira nti agenda kubateeka eyo awakabye nnyo kiwedde abateeka mu kazigo akabye nnyo ate nga tufutume omuntu agenza okukola ebulaaya akola 1 million plus nti wobaddeyo emyaka 3 ojja kudda n'obukadde nga buwerera ddala kale nga 2 oba 3 nti milioni zina 3 ojja kuzimbako akayumba akategerekeka nze nkiwakanya olwokuba ndi mbaddeko n'abantu abali ebweru expectations ezisuka
Fe tusuubya ate naawe ozitulaga. Kati otugumya. Abaana baakoma ne babateeka mu kazigo. Akataali ki kataategeerekeka. Kati tubeera n'abaana abo lerere omwana agamba nti maama oyo namukyawa. Omwana omuwala agamba atya maama oyo nakola ki namukyawa kubanga maama bye yansuubiza si bye yaleeta. Maama oyo golaba yagenda ebweru n'akomawo nga talina yadde n'ekikumi. Laba bwe yatuteeka. Osegedde lwaki maama ate maama nga alaga abaana ekibuli tikiriya ekibuli tomanyiira tongambako yadda n'obusungu n'abukuba abaana ebintu nga tomanyiira tongambako ongambako ngani sulawo ojja kubeerawo ate ng'abakuba okuva tomanyiira nga yazifuula ngoma. Kati wano expectations wenkugamba nti wazitta abaana tewabanyonnyola kyali omwana ono ategeera mutuuze wansi omubuzi muge mwana wange kino na kino nafuna ebizibu kino na kino n'abitegeera. Omwana nakkakkana pressure eri yonna gy'alina. Omwana ono mukulu ajja gikakkanya agambe kale katugume naye maama atusuubiza ekirala kijja kuba bwe kiti. Tulabye abaana bangi tulina omukyala awo atunda katale. Temuli mu ssente z'amaanyi ziri awo. N'omwana oyo graduate nze juzi. Oli omwana mukalubo. Oyo omwana wa maama yatikidwa. Omwana oli mukalubo ne bw'omugamba nti ngwi. Agamba kakkanamu. Beera mukaka. Nkyali n'omulamwa gwengoba. Kakkanamu nina omulamwa gwengoba. Kitegeeza nti baateeseganyanga ne maama we. Ne taata we. Ne bawulira nga bali validated. Nawulira nti waali weewo. Era eri omwana akeera bulungi nnyo n'agenda ku katale n'atunda akatale ka maama we bw'aba ali free n'akola bw'ati bama n'avaawo n'agenda n'akoma n'ayambako maama we. Omwana omulaba nga ali contented. Taswala na mulimu gwa maama we gwakola. Taswala na mulimu gwa taata we gwakola. Kozi bakkiriziganya expectation bazisala maama waabwe yabakkakkanya expectations zino ze balina yazissa wansi tojja nnyo tuli wano tukyayogera nesimanyi obukyali waliwo ekye bakita family conflicts. Ekigambo family conflicts ate ekyo kitukyankalanyiza nnyo ng'abaana mu famire zaffe ewaka obutabanguko mu maka. Maama ne taata nga balwana beekuba. Nze kino sijja kusala kibagamba. However nze maama ne taata wange balwanangamu. Balwanangamu nga mbalaba. Ekintu ekyo ng'omwana kyankosa nnyo. I even made a video about domestic violence, how it affected me. But if it wasn't for this man called Chiriowa Livingston, the man who died, I told you about, singa nze ndi mulalamu. Ekyo nkikubuulira. Naye conflicts mu maka obutabanguko mu maka buleese nnyo abaana okukola bino omwana ono bye yakoze. Because omwana atandika okufeelinga insecure. They feel like violence is the way to go. Nawuliranga tali na secure mu family gyalimu. Ne wali wamutiisa. Webale nnyo. Nti yadde ono maama ne taata be bataata bange. Ne wamutiisa. Naye bantiisa. They want to take care. They want to analyze themselves. Maama ne taata balwana buli lunaku. Kati how secure am I? Nze ndi safe ntya. Nze obulamu bwange bukuumiddwa butya. Buli sawa maama ne taata bagala. Maama ne taata bwe bawulira nti bagala kuyomba batandikirawo. No matter in the presence of their children or not. Ekitegeeza kati gw'obagamba otya ebizibu byo webibanyiiza nange ne bantwaliramu. Oyinza okugabana. Nyinza nange okugabana empibiri 3 4. So twegendereze nnyo. Abaana bawulira waliwo ekintu kye bayita self esteem. Self esteem mu Luganda ukiyita otya gwe muvunuzi. Self esteem okwewuliriramu
kwewuliriramu kati kwa mirundi ebiri waliwo banga teweewuliriramu, that is low self esteem. Yes, waliwo n'okubanga n'okubeera nga kati oganze nze tolina kyogamba ng'amanyi you can do anything weewuliramu positivity kati kyekyo olwokuba lwo okulwana abalwana bawulira nga bali low self esteem bawulira nga tebasaanidde tebekkiririzaamu kwekkiririzaamu kiyinza okukola ennyo tebekkiririzaamu otegera balaba nga tebakole tebasaanidde tebagwanidde abazadde bayomba bawulira nga banenze ewaka wano abaana nze bajja nnyo ne bagamba nze mpulira ewaka wantami maama ne taata bayomba buli lunaku maama ne taata beekuba buli lunaku nze mpulira nga ewaka nkooyeewo ate okimanyi batuuka nga bo tebaswala nga ate mu abaana mwe muswala webale nnyo osegedde kati weesanga nti ebintu ebyo bali abazadde mulina okumakinga sure nti ebintu bino mubikwasaganya nabagambye nti nno bw'oba wali ku kidaala ng'otuula ku kidaala wali ekyobufumbo ekya reception y'embaga, it is just the beginning. Bino byonna byenjogera ogenda bifeesi nga bw'oba tolirwedde kukola bino soko awo wenyini ku kidaala gamba omwami wo ku reception tukite awo wenyini ku kidaala mwotudde ku reception wanika ogambe banaye nkubuulire I'm done, sijja kusobola bino bikaayi kuba guno omulimu sigenda gusobola. Tulina nga maliriza ebyo tuli byogerako olwo kye bayita peer pressure. Peer pressure ate nkambwe ennyo, pressure from the peers. Pressure nkambwe nnyo. Mu Luganda babiyita ebigroup, twabiyitanga ebikoosi. Omwana oyo yetadde n'ebikoosi. Ebiseera ebisinga ebikoosi ebyo ensonga yabyo bagita seeking validation. You want to be validated. You want to be validated. But you always get the validation from your peers. From your peers. From the people you hang around with. Bazadde bo tebaliwo kwogera naawe kubulira your self worth. Kadi baliwe babeerawo kugamba. Your parents are not there to tell you to acknowledge your validation. Nina ka video ke nalabye. Kind of disturbing. Ezo omuntu wakalaba kayinza obanga akaliraiti ngenda kakulaga bwadde abavubuka buto buli buna bina amasimu bye gazunga buli kaseera kati kwaddeko akavubuka kamu nga kakutte akacupa ak'amazzi akaweddemu amazzi nga kakutte olutambaala wekalunyigako kati ne kawa munne ne muna akatambaala n'akakwata katunatuna n'akateeka wano bwadde buna obuvubuka buli myaka 10 akati nno kati omuntu atakitegeera ayinza obutakitegeera kozo neyadde n'akacupa kanyigenyiga ak'amazzi gaweddemu ateeka katambaala bw'ati n'akwata katambaala n'akawa munne n'akwata katambaala n'atunula n'assa ku naati n'anuusa kati gwoyinza obutakitegeera but that is bebapiya kulika agenda n'akwata akagega amafuta g'ennyonyi kulika agenda n'akacupa ako n'anoonya. Yes, thank you. Lwakuba ennaku zino takyakuba bamukuteeka mutwe n'atakuluma kati akacupa ako kitegeeza mu gurupu mulimu omunoonyi atwala akacupa negundi kati waliwo ayireeta ssente mu bo ne sanitayiza bamunuusa. Thank you. Kubanga abeera oba ne methane abeera ne percentage ya waggulu nnyo ya alcohol. Kitegeeza mu gurupu eyo gy'oyogerako the peers kuliko atwala akacupa n'akima kati kuliko alina onnoonya ssente. So abazadde baffe tukole kyonna ekisoboka okulaba nti abaana baffe tubagaana okubeera nga mu bigurupu. Ebigurupu ebyo bitandika omwana kasatandika okudda leeti musaawa zatalina kudda osegedde kasatandika okudda leeti musaawa zatalina kudda manya atandise bw'abanga ava ku ssomero nga buli saawa ewaka saawa 11 zimusanga akomyewo bw'akomawo 12 teekawo question ne bwakubulya reasoning etegerekeka bw'akomawo ogwokusatu tandika omufollowinga up olabe otandika okulaba kiki lwaki akomawo saawa ezo ojja kwesanga ng'alina waasooka awagamira ne basooka basanyukamu ne balyoka bakola ki ne banywa bibanywa ne bakola. So weesanga nti bw'atandika ebigurupu eno atandika okuva mu family n'atandika okukola ebyo byayagala. So peer pressure ebigurupu ebyo mukole kyonna ekisoboka okulaba nti ebigurupu temukola ki tebiba affectinga nga maliriza kimanyi obudde butukutte. Abaana baffe
njagala mu creating kye bayita safe space. Create a safe space. Nti omwana ono ali safe okujja okwogera naawe ebizibu bye. Nti awulira bw'anajja n'akugamba ebizibu bye ebimwetoolodde, awulira nga ali safe okwogabanako naawe obuzibu bw'alina. Awulira nga ali safe okujja nayogerako naawe omuntu amusumbuwa. Ng'awulira nga ali safe okujja okwogerako naawe omusajja yamusumbuye, omukyala yamusumbuye, abaamuvumye. Okimanyi nti no creating a safe space kitandikira ddala ng'omwana akyali muto. Nti omwana bajja n'akugamba daddy gundi yankubye. Omwana oyo ng'akyali muto bw'otamuddamu there and then n'omuleka alwana olutalo lwe yekka, awo space you awaken the beast in obo gisse nti omwana oyo atandika okugamba taata talinawo okunnwanirira naye ng'akyali muto. Nakakange nembyekolere. Atandika okukula n'ekyo n'ataddamu kugamba bizibu bye. Kati bw'otandika nti ebizibu bye tobiketalinze of tobitaking care of tobifuddeeko, weesanga nti omwana ono bambi atandika okwerwanira entalo ze, tocreatinze safe space. Atandika okutwala ebizibu bye obitwala wawulira nti wali safe awalala ate gyafuna ebizibu ebirala. Okitegedde? So kati creating ekyo bayita safe space ng'omwana awulira ali safe okujja okwogerako naawe okubulya ebizibu nga tumaliriza kino. Njagala kukyogera ku lw'abalabi bonna. Ebbanga lyonna lye twakula kati simanyi mulabi myaka gye gyalina but okusinzira ku jange ne be nakula nabo ebbanga lyonna we twali tukula oyogera ku safe space. Yes. But I want to tell you n'abalabi abali myaka gye nina. Yes. I'm 100% sure ebitundu 9 ku 10 abaana aba there was never a safe space. Wabale nnyo. Omuzadde ng'ajja gwekodde eri nga muzannya tepu. Omuwulira eri, omulengerera eri. Nodde eno omuzadde n'ayita wano. Lidako muba mbadde mudiira omuwulira mu lujja n'oyigira ekisenge. Kale ng'anyumya sefu. Nze abaana abange tebantyangako. Okujja nga kyebakola bakimanyisa kituufu. Nze abaana abange bwe mbasanga beepena nga nange neepena. Ontegere bulungi? Bwe mbasanga beepena nga nange nkola ki? Nga weegattako. Nga nange neegattamu nga neepena. Mbagamba mukola ki? Tuli wano twepena. As simple as that. What are you doing? We are doing this and this and this. Nze abange bwe mbasanga nga bazannya mbagamba mukola ki? Tuli wano oba batira emizanyo mingi gye bakolewa. Oba bayinza okulusi babako bye babumba oba tubumbe ffenna. Mukola ki? We are trying to bwe mani n'obudde nga nkyenyigiramu. So there is never a feeling of insecurity. So kati bw'obeerawo n'obenga abaana abo tewaliwo safe space yonna between you and your children. Awo bintu byokola birala nnyo. Nsibula omulabi. Nziramu bagamba nga bena bagamba oli nti never give up on your children. Never give up on your children. Koba otya bw'obanga oli mulamu ng'abaana bo balina, never give up on them no matter the situation. All right. Mbadde ne mwami nsereko okuva mu Theatre Focus Uganda anga agenze maaso n'okuba nti agamba ebigambo tujja kwongera ng'omufune wansi ne waye buli wabaamu ne katime agende maaso n'okuba nti abaako byaluŋŋamya wano na wali okusingira ddala parenthood ne society mwe tutambulira ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Abasiddiyo omusunsuzi linnya lyange Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.